Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno enkuba eyatonnya ng'eno yali mu kibuyaga ow'amaanyi yatikkula akasolya k'ebizimbe by'essomero lya Kawempe Muslim Primary School erisangibwa e Kawempe ku 5 mu disitulikiti y'e Kampala. Ebizimbe ebyakosebwa kuliko abayizi mwe basomera, library wamu n'ebirala era ng'ebitabo byonna byayonooneka. Nga we tutuukidde ku ssomero lino tusanze abasomesa wamu n'abayizi nga n'okutuusa kati bakyayanika bitabo ebyatoba basobole okufuna bye basoma. Embeera eno olwagudde mu matu g'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Kampala Shamim Malende asitukiddemu n'ayokera ku ssomero lino okulaba embeera nga bw'eri, wabula ng'ono tagenze ngalonsa ng'abatwalidde amabaati wamu ne ssente enkalu bibayambeko mu kuzzaawo ebyo ebyayonooneka. Abaffe mu kudduukirira omulanga guno ng'ate era abakulembeze naffe ensonga eno yatukutteko ne tugamba nti ekiri mu tukimanyibwani nannyini kyo mu kuyambako okutebenkeza embeera y'essomero. Tuleeseeyo akabaasa tuleeseeyo ebbaasa eno ng'erimu akasente akatonotono akanaayambako okuddaabiriza n'okuzzaawo ebimu. Tugambye nti ekiri mu tukimanyibwani nannyini kyo kyonna kye munaaba mulowoozezza okakozesa kye munaakakozesa kubanga tetusobola kuleeta ate netubalagira. Tuleeseeyo ku piisi z'amabaati pieces ku mmotoka eno nga twandisabye Mukama abakwatireko gabeeko at least we gakola ki we gayamba ku ssomero lino, oba mugaseresa library eyagize ebitabo byonna ne byonooneka oba bisulo by'abasomesa kyonna kyekiri. Zaidi Kulumba nga yakulira essomero lino atutegeezezza nti okuva lwe baafuna enjega eno embeera si nnungi naddala eri abayizi saako n'ekifo mwe batereka ebitabo ng'asimye omubaka Malende olw'okubadduukirira. Embeera tetuyisizza bulungi n'akamu kuba abantu bange bonna abantu nabataddemu classrooms abasomesa, so embeera si nnungi, twetaaga okudduukirira mangu. Mabaati gaayonoonese, abantu b'essomero wonna waayonoonese, ebitabo byayonoonese. So ebintu bye tubalirira bye tugezaako okubalira okufuna omuwendo gwabyo ennyo webalire ddala nnyabo. Neera nkubira omulanga bannaye mumukubireko ku bugalo bannaye bannazi. Nkubira omulanga bonna ba stakeholders ab'enjawulo batwala ekizampo ya Honorable gy'akoze. Kuba essomero lino tulinawo omwezi gumu gwokka ogwa Meeyi ogugenda okutandika nga 29 tujja kuba tuddamu second term. Ye omubaka Malende bwe twogeddeko naye asabye abazira kisaawo muli n'abo abaasomerako mu ssomero lino okuvaayo balikwasizeeko lisobole okuddamu okuserekebwa. Bakulembeze bannange ku mitendera gyonna okubeera nti buli omu w'oli jangu obeere ng'odduukirira mu kitundu wonna w'oli. Ate nkoola ba OBs ne ba OGs aba Kawempe Muslim Primary School tebannange lino ssomero lyaffe mujje muteekeko kye mukola ki kyemuteekako. Ate era kankozesa omukisa n'okutuusa okunyolwa kwange eri n'abannakampala abalala wamu ne bannayuganda abalala bafunye enjega efaanana ng'eno, naye tugamba nti kino si kyabannabyabufuzi bokka, buli omu w'oli kola ki okola ng'oyamba. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.